Okay, mbaniriza njagala kubebaza bannaffe abatulaba mwebali nnyo mwebalire ddala 2025 tukyali mwezi gwa Gatonnya. Omwezi ogwa Gatonnya kiri mu Luganda mu Luzungu gwe bayita January oba omwezi ogusooka ogugulawo omwaka. Nzikiriza ebiseera ebisinga nti guno omwezi mwotandikira okusenvula ekigere tokkiriza kusukka mwezi gwa Gatonnya nga tosenvudde ekigere regardless osenvudde bunene bwenkana ki. Naye bwe kiba nga kikwetaagisa kusenvula fuuti emu gisenvule naye tosigala wobadde mwaka mukadde. Tandika olugendo lw'omwaka 2025 lutandike n'omwezi ogutandika. Era baatugambanga nnyo nti omwaka ogutandikidde wa, omwaka ogutandise otya, omwaka ogutandise okola ki. Nga waliwo abaga nti omwaka nze ngutandika neebase, waliwo abagamba omwaka nze ngutandika ndi mu bulamu kucakala kudigidda kupeepeya kukeesa budde, waliwo abaga nze ngutandikira mu biriroliro, ne wabawo abagamba nti nze ngutandika ngukwasa mutonzi asobole okuguluŋŋamya ngufuniremu ebirungi. Buli omu yamanyi bwagutandika oba bwaguyingira, naye ekikulu mu byonna entandikwa y'omwaka esalawo kinene nnyo ku butya bugenda okuggwako, kubanga tulina okukikkiriza nti olwaleero lwe tulina. Mukwano gwange omu alina akagambo ke yayogedde n'agamba nti tulina ennaku 3 ez'ensonga mu bulamu bwaffe. Tulina olunaku olw'eggulo, tulina olunaku olwaleero, tulina n'olunaku olw'enkya. Olunaku olw'eggulo olwo tugenda tuyamba kubanga lwakoze eki? Lwayise. Era tetukyalina makulu gy'oli by'otaakoze tobisuubira bikola kubanga olw'eggulo lwagenze. Olunaku olwaleero lwe tulina kubanga tululimu era byetukola olwaleero bigenda kusalawo enkya yaffe. Olunaku olulala lwankya naye tetumanyi oba enkya tunaabeerawo. Kitegeerekeka olw'eggulo lwayise by'otaakoze byerabire. By'otakoze leero togamba nti naabikola enkya kubanga tomanyi oba enkya tunaatuusa, kubanga tewali amanyi ddi lwagenda. Ne bw'oga nti nze njagala genda nkya nja kwekuba obutwa, oyinza obutagenda. Ezo nteekateeka za Mukama yatusalirawo enkya bwe binaaba. N'olwekyo mu buli mbeera yonna lwananga okulaba nti buli kyoyagala okukola okikola olwaleero. Kyenva nkugamba nti omwezi guno gwe tulimu tetugamba nti tukyalina emyezi 11 kakati gwe nedda tukyalina emyezi 11 guno omwezi ogumu nagwo. Muganda wange gwe tuyinawo era gwe tumanyi. Tetumanyi gujja, tetumanyi guli. N'olwekyo ngamba nti tutandike n'ekyo kye tusobola olunaku olwaleero. Nina projects ez'enjawulo. Emu ku nsonga endeese wano abantu bangi babadde twalina project ya nseke yaggwawo, twagala okwetondera Abafrika. Twabadde ne project ya mpambire yaweddewo, twagala okwetondera Abafrika. Olunaku olwaleero nsaba okulola ekipya. Tulina project 18. Olwaleero tulina project 18. Woogwa woba ogenda nakyo, si wooyagala wabula woosobola. Nze ntambula n'abo abategeera obusobozi bwabwe era ne batambulira mu busobozi bwabwe. Twagamba nti waliwo akaseera ng'obusobozi bwaffe bwe busalawo kubanga obwagazi bwaffe tuyinza okuba nga tetunatuuka kaseera kabukola ki? Kabuliikiriza. Twagala ennyama naye tusobola bijanjaalo. Kyenvudde ngamba nti tulina project 18. Woosobola wookola ki? Woogwa. Tulina project okuva ku bukadde 5 okutuuka ku bukadde 15. Tulina project okuva ku bukadde 5 okutuuka ku bukadde 15. Kitegeeza nti buli muntu yenna embeera gy'alina oba gy'ayitamu ogenda kufuuka landlord. Tulina project 18 tugenda ziyitamu zonna. Tulina 5 ku 5, tulina 5 ku 10. Tulina oyagala ekyapa naye oyinza okuba nga tonnasobola kyapa, kubanga n'oyo eyaguze ekyapa yasooka n'agulayo akatono n'amanyi obuwoomi bw'oggula ettaka. Nagaa kati muganda wange kano nkafunye kanoonyeeza ekyapa, kati n'ekyapa yakikoze eki? Bw'oba ng'osobola kyapa bw'oba ng'oga nti nze kaŋŋende n'ako akatono tutambule, otandika n'obukadde okuva ku bukadde 3 ogenda kufuuka landlord. Tutandike n'eriwa mutegera Masaka Road. Tuli ku Masaka Road kwokka, tuli mu Mpigi mwokka. Mpigi district tulina eziri mu Mpigi town council, tulina eziri mu Buwama town council.
tutandike n'embizzi 4 meters 3 okuva ku kolansi. Bw'obeera ku ttaka ku kolansi oba okola ki? Oba olabawo. Awo tubeera mu Buwama Town Council. Meters 200 okuva ku kolansi. Bw'obeera ku ttaka ku kolansi olengerawo nti waawo amasannyalaze weegali, amazzi weegali, okuva w'osula okutuuka ku kkubo w'olinyira emmotoka ekutwala okukola oba ekutwala gy'olaga otambuza bigere. Tombuuza nti boda ya mmeka. Awo tulinawo plots ziri 6 futi 5 ku 100. Buli ploti ya bukadde 10. Ebyo ebyapa byazo weebiri. Ontegedde? Mbizzi 4 awagenda n'embizzi 4 ebyapa by'owosasulira ogenda na kyapa kyo ng'otwala. Ezo buli ploti ya bukadde 10 futi 5 ku 100. Amasannyalaze weegali, amazzi weegali, kolansi wuuyawo, ettaka lirina wano. Batandise okuzimba neighborhood nungi. Ku bukadde 10 ebyo n'ebyapa byawo weebiri. Awo tuveewo tugende emitala Maria ku kolansi. Abategeera estate yaffe ya Bongole twagaziwa tulinawo ploti 8 empya eza futi 5 ku 5 zokka. Ploti 8 za futi 5 ku 5 zokka. Era kolansi oba omulaba nti wuuyo kuno si kutta kulonda. Ate wano tuli ku 5 ku 5 Bongole mitala Maria oba tunatuuka Buwama. Ploti zaawo buli futi 5 ku 5 za bukadde 7 mu emitwalo 5. Osobola okutandika n'obukadde 4, osobola otandika n'obukadde 5. N'eri ey'obukadde 10 osobola otandika n'obukadde 5, osobola otandika n'obukadde 6. Ontegedde? Eza mitala Maria Bongole za futi 5 ku 5. Ezo za bukadde 7 mu emitwalo 5. Awo otandika n'obukadde 4 nkuwe otandika okuzimba osasula empola. Nze muntu akuwa ettaka n'osasula myezi 6. Just imagine. Ng'ate okozesaawo myezi 6 n'osasula. Bwe tuvaawo nkutwalewa mujjukira Model Village Buwama Phase 1 nyinamu poloti 11 za futi 5 ku 100. Ezo za bukadde 8 buli poloti. Wanji futi 5 ku 100 ploti 11 mu Buwama Phase 1 Buwama Model Village. Ekyo kyalo kiramba mulimu abantu abasoba mu 4. Tuyinamu kakubeko kalaali ewaffe. Kaakati tubatadde. Jangu n'obukadde 8 tukuwa 5 ku 100. Ne bwogamba kutandika nkya kuzimba abantu basitudde amayumba mu Buwama Model Village. Kitundu kya buvunaanyizibwa abantu abaliyo ba residential. Otuukawo naawe noga nti yes ndi wantu ewatuufu. Awo abukadde 8 tandika n'obukadde 5 nkuwe otandika okuzimba. Nkuwe myezi 6 nga bwompayo emitwalo 5 mpayo 7 mpayo kakadde genda ozimbe. Guno mwaka 2025 mummanyi kye munampa. Bwe tuva ku Buwama Phase 1 Kasubi kamu nyinawo ploti 6 za futi 5 ku 100. Oyo yenna ndi mu Buwama. Kasubi kamu wa residential wonna wembawa. Njagala wenzimba emizigo mulindemu. Mpambire yabaweddeko yabadde wa mizigo. Kati wano we tuli wa residential. Tawuni kimwe nsobola okukolera. Tawuni mwosobola okukolera ya Buwama oba Kayabwe oba Kamengo oba Mpigi. Okuva e Kampala okutuuka mu bitundu ebyo byoyogerako taxi ya mmeka ya 15,000. Ontegedde bulungi? Kati Kasubi kamu tuyinamu plots ate wano za bukadde 9 futi 5 ku 100. Bukadde 9 tandika n'obukadde 5 nkuwa ettaka. Ebisigadde tunabyogera. Awo nga tuvuddewo kankomyewo wano mu Mpigi wano. Nyinawe walungi ku residential mujjukire wa Haji. Awo nyinawo ploti 7 futi 5 ku 5 zokka. Ploti meka 7 futi 5 ku 5 zokka. Ezaawo buli 5 ku 5 ku bukadde 6 mpaako obukadde 4 nkubanja obubiri nkuweeyo emyezi 4 ku myezi 6. Omaleyo balance nga wali ozimba abantu bazimbye. Buli estate gyenkuwa wano abantu bakoze eki? Bazimbye. Ezo bwe zinaggwawo njabba leteeka Koola Phase 2, njabba twala Empambire, njabba twala Boza, njabba twala Katende, njabba twala Bukawamala, njabba twala Mpigi n'Enseke n'ebitundu ebirala.
naye ku lwaliro tusooka ezo ntegerekesa ezo bwe tuzijjawo tulina mbizinya plots mwe ziri nzibagambye ku bukadde 10 tandika n'obukadde 6 nkuwa emyezi 6 omaleyo balance. Tuyina mitala Maria awo tuyina 5 kwa 5 mbizinye ebyapa weebiri ogenda n'ekyapa kyo bw'omalayo. Mitala Maria tuyina wa 5 kwa 5 ku bukadde 7 n'ekitundu ezo zonna kolansi oba omulaba awo. Kasubi kamu tuyinawo plots ku bukadde 9 futi 5 ku 10 ne tuba ne Buwama Model Village tuyinamu plots futi 5 ku 10 ku bukadde 8 ne tuba ne Kakola futi 5 kwa 5 ku bukadde 6 zonna zembawadde nungi okuzimbamu amayumba g'okwebakamu. Bitundu ebikula, bitundu ebizimbiddwamu amayumba. Ebitundu byonna nga bwe mbigambye otuuka mu bitundu naawe n'ogaa nti wano nsobola okukola ki? Nsobola okubeera kyekiri kye mbagambye. Tandika n'obukadde 4 5 6 7 naawe asasula n'omalayo. Ekyenjawulo kyennyina nti ploti bw'ogisasulako olunaku lw'ogisasuddeko lwe lunaku lw'enjagala otandika okukozesa ettaka lyo. Oba oyiwa musenyu, oba oyiwa matoffaali, oba osimba musingi, oba okuba kibaati. Nze nkutadde tokkiriza kutandika 2025 nga tolinako okutteko nti kaakano gwe alina 4, alina 5, alina 6, alina 7. Ennamba y'essimu gy'oba okozesa ya 0700 63 neera 63 esembyayo 37 0700 63 neera 63 esembyayo 37. Ntegerekesa yessimu gy'oba okozesa enamba ya office bw'okuba bagambe nawedde Mwami Lugomba atugamba ku estate y'Embizinya, yatugambye ku y'Emitala Maria, yatugambye ku y'e Kasubi kamu, yatugambye ku Buwama Model Village, yatugambye ku y'e Kakola. Kiri kitya? 5 kwa 5 5 ku 10 bajja kuyamba. 2025 mwaka gwa kufuuka ba landlord. 2025 mwaka gwa kuyimba kayimba ka Angel Sekandi. Ndi wa bei nene wange. Mukama abawo omukisa. Ndi wa bei nene wange. Ninalebbeyo yekalizo okulaba konkona. Kino kibere kya kuyiga gy'oli. Kyamagezi okuteeka wawo okusomba.